Eddie Kenzo akatambi kafulumye ne PDD bannange bino byo bitiisiza ddala ogenda kubanga obifuna mu maaso awo ate ensonga za Tamale mirundi bannange bazzeemu ne bakikakasa nti omuzimu gw'omugenzi senior bwe gumulinnya ku mutwe ne gumukozesa ebintu nga ogenda okubanga obifuna mu maaso awo. Calvin Kayanja naye ate atabuse bubi nnyo avudde mu mbeera liri pazo naye mwina mu maaso awo wamma nga alina kyagamba. Pastor Kayanja yejjeredde munnange Papa Sidi avuddeyo n'agamba nti yali amuwaayiriza wabula yalaba nga ye muntu yekka gw'ayinza okuyitirako okufuna obutuuze oba empapula. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Eddie Kenzo kw'otadde ne PDD munange obutambi bwagenda ne bufuluma abo PDD nga kiraga nti akwasaganyiza ki basajja banne era nga we nayibaleeterako wano kati munange bajjaji ne batandika ne bagamba nti ne Eddie Kenzo alina okuba nga yamuyisaamu ddegaali kubanga alina akayimba ke yayimba nga agamba sitamina Eddie Kenzo Eddie Kenzo Didi kati bo bagamba nti Didi yali ategeeza ani ono munnange omuli w'ebisiyaga era nga maaso wano waliwo aleese bwino just ayagala celebrating ng'endigensi nowangu ne omubuuzi owangudde otya him can't tell tasobola kwogera ekyama kyawaadi ajagenda nakyo mutaka ndi musiraamu bampita ijulu azifunanga kibunongo toyinza tegera bwe yafuna awaadi ne bw'omuterawo emitwalo 5 ndibuulira ku Big America buulira ku Palaso tufune awaadi endala tasobola ekyama kyaligenda nakyo mu ntaana bampita ijulu ekyama kyawaadi mukulu aligenda nakyo mu ntaana naye senga abadde ayagala ensi nga wagamba this is for all of us this is for all of us munnange buulira ku bayimbi abatengeri gye balina obuwangula awaadi tasobola kubuulira wallahi bilayi talayi ekyama kyawaadi aligenda nakyo mu ntaana bampita ijuli awo nno we tutuuse munnange Eddie Kenzo bamubuuza awaadi zino yazikoleranga ki kati simanyi oba anaavaayo okwogera ku kintu kino tubanga tubaye tumulinze muzina ennaku nti oba agenda kuvaayo kale atutangaze ku kino ekiriwo ninaye ate leero tulabye afulumbiza bufaananyi ngali ne Rema Namakula ne Dokita Mbuza ne Minisita Nyamutolo kati ndowooza era tugenda kufundikira nga ansa tetugifunye awaadi zino zaali ziva luddawa era nga wo munnange Abatanzania banyivu byansuso Diamond Platinum ne mukyala we Izushi munnange olulinya ku stage we bati babatandika bakubirawo obucupa abe Tanzania bo munnange banyego oluvannyuma lw'okutegeera mbu Rapid byakikwasaganya ne Diamond Platinum neera mu kiseera kyekimu munnange Papa Sidi yavayo n'akawaŋŋamulambu munnange Pastor Kayanja muli wa bisiraga naye avuddeyo n'atangaza agambe nti nedda ebyaddala yali amuwaayiriza wabula yalaba nga lyekkubo lyayinza kugamba okufunirako empapula ngenda kubanga mubatuusaako ba mikwano nammwe ate musobole okumwewulirako tweyongereyo. Champion. Sekiriwo. Defeat champion. Agamba to champion. Mwana, nika network kabuka. Akewa mwe Uganda. Ne enaku zino ngo trendinga nnyo ku social media. Ate nja papa. Nakulabyeko ng'olina live ne penge nga mulina ensonga zemuwayamu. Penge yambukidde ku live yange. Nabadde ndi ku live yange nagenza olaba penge ansalako ng'era biwawulidde ne biwalabye. Story sazitegedde bulungi naye like kucha Pastor Kayanja kawaani ki? Kawaanyi naawe bipapula champion. Yes, nabadde njagala bipapula byange. Pastor namukozesezza bukozesa. Ne just njagala agendayo mu ntondere nakoma okuninga sikawaanyi champion. Ate ntidde Muganda ngamba ate Pastor buzibu ki ate naawe oli mu abo bennyini
muganda wange yes pastor yagenda kunsonyiwa busonyi bwana wakimu kya 10 mu kyaki abadde nonya bipapula mwana zabadde kodi ziba switch naawe champion empapula zo we byatuuse zigenda kuza abantu ebintuntu ebiteetaagisa kati we byatuuse kwesiba ku muntu paka kuwulira bupi ne maama papa sidi omwana abadde akawaŋŋamudde mu pasita kayanja simanya ebisiyaga ate nabadde ayina enjogera gy'abyogeramu ng'ebyaddala toyinza butabikkiriza era ng'aleeta n'abantu bwewamma exodus ogamba otya simanya kamiliyoni biki bannange omwana naye nga byonna bikimpapula naye ekyomukisa omulungi avuddeyo n'ayogera nti pasita bambi asaba omusaasire naye byamusobyeko ng'alaba gwe gw'alina okuyitirako okufuna empapula kale bwe tuli bwe tweyongerayo naye mukyala birungo sipaisideana namukwaya naye nomunange olunaku olwaleero asazeewo ate omwezi ogw'ekkumi agutandike bw'atyo omanyi yagamba gwe buli w'omutunulako oba totunuulira spice wabula oba olaba kirungo naye nga wetuli munange ennaku zinaanyirira anti yafuna true love munange omusajja kwegamba amulabirira butaweera kale wetuli gwefuna true love osirike banange wetuli naye nga bwetweyongerayo ate era ewaalya ne sikini olwo omunange akawunti ye eya tiktok bagibaaniize era nga yaguddewo akawunti endala so gwe wenna abadde amufollowingira osobola okugenda n'oddamu ate n'omufollowinga bambi eri akawunti ye gyabadde yakafunirako blutik bagiwesezzaako mbuwamu abantu babadde babeera bagiroopaloopa kwegamba nga babadde tebajagala ndowooza okutuusa munange tiktok yagambye ekimala ati ndowooza akawunti eno katugibaaninge munange musajja wattu ne bagibaaninga kanaye nga wetweyongerayo ewa Anne Kansiime ono munange olunaku olwaleero alabiseeko bw'atyo yenna yambadde maje naye nga Anne Kansiime eddalu lyaki bannange ono nno omukyala mukulu naye maama yenna eddalu kwegamba vibe lekaleka eri waggulu wali wonna tolina kyotugamba yeesaza obwambalo ate nno ogutali musango omuntu okwambala kyayagala kasitaba nga akiwuliriramu emirembe teguba musango nenga munange naye ate bwalabise kale era nga sigenda kuluyisa nkonvuuse butereevu paka wa mukyala bindeba banange naye naalabye bantu baagala basajja baabwe naalabye bantu bayiwawo omubiri ku basajja baabwe ndowooza asookedde kulaba ku rape munange ye avuddeyo n'agamba nti okuva we basinkana n'omwami we tamukiitingangako era munange takumye okwo n'amusuubiza amugambye nti nze kendi kitegeera nti bindeeba okiitingako nange wenditandikira twenkanenkane nenga nyongero bajjukiza nti ebisiki ebyenkanankana tebyaka ndowooza munange byonna bimwali mugamba simanya mbu beyagane kakaline kusaasira simanya mbu atayagala abakazi munange muli kubyammwe rape abyeganye mu lwatu kale bwe tuli bwe tweyongerayo ewariripazo munange onono avuddeyo naye n'abaako byatangaaza ku nsonga za mukwano gwe munange sister Junior yesu wadde bamuguba mu kibiina ky'okwagala abakyala abeekoleddemu naye era naye avuddewo ayogere ku zino ensonga ye agambye nti tamala emirundi ono bambi ye temumunenya wabula engeri gye yali abeera ne taata we mbu kati taata we oli eyafa siniya wabula mbu alinnya tamala emirundi Junior n'amukoleramu mbu era bino byonna bitulaba byakola si sister Junior wabula oli omugenzi mbu yamulinnya ate munange buli omu avaayo kuwa kale oba ngambe nti ndowooza ono nze bwe mmulaba ayinza n'okuba si ayogera nga waliwo empewo ya tamala emirundi emulinnya ku mutwe ani Junior oyo Junior oyo alina empewo ya tamala emirundi oyo omwana emuli ku mutwe tali yekka kubanga ati tamala emirundi ono waliwo programs yabeerangako baziyitanga mambo bado ayinza okuba nti ebiseera ebyo abantu abafunye ebitiibwa ennaku zino yalyanga nabaakatogo omugenzi awummule mirembe kati nga balina konfulikitisi zaabwe okafuna bulungi akantu ako yenda maaso g'omusana zabadde nga jjaluma n'asimbako eggumba n'asimbako obugigi ŋŋanye ng'ezzalawo eryo liyinza okuba lyali lyemabega luli ng'abantu abalina ebitiibwa tebannabakola ki era nga kitaabwe afudde tabalabawo nga bo si baakabi mu maaso ge kakati omwana ono bulijjo atambula ne tamala emirundi ono kitaawe ono Junior
omwana oyo kirabikanga embeera za kitaawe zakwatagana naye ate bino byempulati yali ayagala mmukuba lwaki yali ayagala mmukuba ate enkeera bwe yamalanga ne bakomawo mu kamera nga bali aba oyo taatawo omugezi Tamale Mirundi yatabukanga ne Junior enkeera nga batuula babiri aba Kabaata kyogamba oyagala ove mu nsi nga tolina mwana wa kufaananya embeera buli muzadde ayagala omwana amufaananya embeera fe kakati njagala okubulira fe Kamiliyoni gundi Bebekulu atulaze Thierry Sali talina baana balala Sali ali mupiira oli okuyimba takyayimba oba twagala Thierry Sali era fe kyova olaba tugamba waliwo omwana abaana ba Bebekulu abalala neffe tutera kulabaani Sali ono gwatunuulidde Kabaata nze nyinayo Faridi nyina abaana abalala naye nze ntunuulidde Faridi njagala ne bwe ndiba nvudde mu bulamu bw'ensi Faridi anjoza ebintu byonna ebyo ebintu by'okulaga omwana nti ono omwagala nnyo si bye bibaleetedde obuzibu mu famire nedda omuzadde oli waddembe okusoosowaza omwana wo lwaki oba omusoosowaza nga bonna baana bo anti ke kalike nakugambye nti instincts zikwatagana mu baana abangi b'olina ng'olina omwana wo atakuva ku mutto gwa mmotoka ono omwana awo nno we tuli omanyi munnange ensonga za Tamale Mirundi ne famire ye ebyabadde ebya privacy kati munnange buli mu public buli omu avaayo oguwa endowooza ye kati yayiri pazo agamba mbu muzimu gwa taata we gwe gumulinnya ku mutwe kyokka ate maaso wano nina Calvin Kayanja ng'agamba nti bannange mugonjoole abaana nga bakyali bato ekitali ekyo abaana bajja kubakozesa ebintu kale ebiteetaagisa nga woolaba mbu Tamale Mirundi Junior baamuwabya baamukyamya nga akyali muto kati buno obudde ne w'omugolola ajja kumenyeka bumenyesi ngenda kuba mubatuusaako era nze munzikirize mbasiibulire wano ba mikwano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala Tamale Mirundi Junior sigenda kunonya bazadde bo kukukuza bubi wadde nga n'abazadde abakuza abaana modula eno mulina okufunamu ekyokuyiga naye njagala kukulabula ku malala g'okulembeza n'obuwawaatiro obwo bwomeze nti ensi eno si nnyangu my brother nakulaba wano ng'ovuma kitaawo n'atuuka n'okukuza alukuka so ekyempisa nkimanyi nti toyina the problem and blame ngiteeka ku bazadde bo otandise okuzitoowerera famire yo etandise okuwulira akaliro naye nga nkuza mbi mutiiti by'abaana ne batuuka n'okunya mu sowaani bye bino abanenya famire olw'okulikodinga vidiyo mwanditegedde mutya nti omwana asitama ne kuba kitaawe yono omwana tavumira famire ye mu kamera so mayibulaza nze njagala kukulabula nti abaseko olwaleero ne bwagiwadde omuliro be baakuwaganga ng'ovuma kitaawo singa bino bitandikidde ku famire yo bano abatakuzaala nandigambye no oli mutuufu mayibulaza naye nakulabako ng'ovuma kitaawo I personally nali ne lawyer kitaawo ngalopo omusango bakukwate inze personally nali ne lawyer eyayina fayiro yo ng'ogenda mu kooti lwakuvoola bantu nakuvoola kitaawo ku orders za kitaawo omusajja amwe yakutuuza wansi n'akubuulirira ayina ssente zimubala mu bulamu bw'ensi eno wali olabyeko ng'ayina gw'ajoze amu bwe babeera mu famire meeting ali very humble ng'ate bonna mu famire abasinga obugagga gwe ki ekikuwaga akyasabiriza n'okusabiriza enduulu zino ze bakubira n'ogiwadde omuliro abawoza basenga oyinza n'okulaba nga mwavu mayibulaza famire tetugigerageranyiza ku ssente omusaayi guba musaayi famire yo ye famire yo oba baavu oba banaku oba babi batya be ba famire yo ate kyokubiri ne bayibuli ekyogera atatya bakulu afa mu bwangu abantu abo bawe ekitiibwa era owuliriza osengejje amalala gakulembera ekigo ogenda kufa bubi mu meeting eyo gye mwabaddemu ndabye abantu abanenya lwaki famire yaliko odinze maama famire bweba yaliko odinze mwanditegedde mutya nti omwana ono asitamya ne ku bakadde be mwandibitegedde ekyokubiri ne maama we yabaddemu a person who cannot respect anyone in this world nawe n'owagira oyo mayibulaza bagenda kukusunga
nze nkubuulira in reality tekyaliyo family erina mu magezi esobola kukusembeza teriyo ati yo wa poor age younger age kubanga oli munaku myayino you oli muvubuka munaku tosobola kubanga toyina gw'oyinza kuwuliriza mu bulamu bwansi eno ne kitaawo yaliwo wano nga mulamu era nga naye omuwemula so nze nkimanyi nti amalala gakulembera ekigo naye bano abakuwaga beegendereze kubanga njagala kujjukiza nti teriyo ku bano bonna ayinza genda kukoola malaalo ga kitaawo teri alidda ku malaalo ga kitaawo era naawe olirimala okuteekayo balikulekaawo so that's how I want you to understand these fools abakuwaga family yeyo family yo they have all authority okugamba kye bakugamba either to prove them ngomaze na kuchoka kukigezaako nti kifu gomwana atali mukaka mweri muntu yenna who doesn't respect anyone golozo nabeera otya mu nseno cause even your father nga akyali mulamu you never respected him nakulabako ng'owemula kitaawo nakulabako ng'ovuma kitaawo naye nkugamba oyolekedde bubi however I blamed your father to raise you like a fool baabaliisiza nnyo ekyana ne kirya mu masowaani ekyana ne kifuka mu masowaani those are the fools now kati kakibajjonkere mwakitintiibya nalabyewo ne nnyoko mu meeting nga mwali nosituka bagamba my brother eyo supidi nnene nnyo sirabangayo yali agikutte wano n'atuuka gy'alaga n'abayina essente they are very humble who are you to your family bano abakubira endulu n'abakuwaga golooza balina gye bakutwala katukigezese kye nagamba ku kitaawo katukigezese tulabe gy'oyolekedde mbubakuwaga you abuse your family a blood naye ng'abazadde mwenna take note mu kuza abaana mu nkuza entuufu eno problem eva akakyama amame nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kalaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano kebayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingizinga enkwaso ze afuna premature bwaba tuse mu ssaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias